Mukama yebazibwe nate abaana ba Mukama mwenna abangoberera mwebale okungoberera mwebale ogoberera emisomo gino ate gwe agigoberera ate n'oweerezaako n'abalala okola bulungi nnyo era mbakubiriza nti tweyongere eriyo ebiseera ebyo abayogera nange bayingira mu inbox yange ne baŋŋamba nti ye gundi yaŋŋambye nti olina emisomo gy'osomesa naŋŋamba otandike okugimpeerezaako era kati nga bwe tulina 10 okuva ku gwasooka okutuuka ku gwe10 nembeera nga mbaweereza package namba kati kirungi bw'obeera nga emisomo gino gikuyamba n'obeera nga oweerezaako n'abalala b'oyagala tuyigire wamu. Tukyali ku ky'okuyigako kyaffe eky'omwaka guno ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, okubeera nga weeyimirizaawo ng'okola ne weeyimirizaawo n'obeera nga ebyo ebikukwatako obivunaanyizibwako, nga weevunaanyizibwako ne weeyimirizaawo ne weerabirira n'olya kyewokoleredde n'onywa kyokoleredde n'oyimirirawo okuyita mu kwekolerera. Kaakati omulundi ogwayita nayogera ku tukole oba tetukola kusinziira ku byawandiika. Abamu babijjayo ne bagamba tuli balangira tuteekeddwa kukola, naye ekyo nakyogerako omulundi ogwayita bwe nali mu kitundu ekye13. Kati kino kitundu kya 14 ngenda kunnyonnyola lwaki tulina okukola, lwaki tukola, lwaki tukola, okukola lwaki kwo kwajja, lwaki Mukama nga n'omuntu tannayonoona yeyagala tukole. Ekigambo kya Mukama kitunnyonnyola bulungi lwaki tulina okukola. Luli nabaga nti okukola kabonero akalaga nti oli mulamu, ti oli mu bulamu buno, kuba okukola kwa mu bulamu buno mwokka. Naye leero tugenda kweyongerayo okuvaawo. Bw'oba osomye mu Ngero, ekitabo kya Ngero essula ya 14 olunyiriri olwa 23, mu y'Oluganda waga nti omulimu gwonna guliko kye gugasa. Kati nno ey'Oluganda ku zaffe ezasookawo mu nzivuunula ey'edda, ekigambo kye ŋŋenda okuddamu okusoma abamu mujja kukiwulira ng'ekivuma, naye tukigumire. Bwe naamala okukisoma nja kusoma ne mu y'ennaku zino, enzivuunula ey'ennaku zino, twongere okukitegeera. Haakati Ngero 14:23 ega nti omulimu gwonna guliko kye gugasa. Kasita gubeera nga mulimu gwonna guliko kye gugasa. Ntera okuyigiriza ebintu bino n'ensoma nti omulimu gwonna guliko kye gugasa oba buli mulimu guliko kye gugasa. Abantu batera okumbuuza nti n'okubba, nange ne mbaga niye baga nti okubba mulimu. Okubba si mulimu. Naye buli ekiyitibwa omulimu omuntu gwateekeddwa okukola, omuntu bw'agukola gugasa. Omulimu gwonna guliko kye gugasa, naye okubuyabuya kw'emimwa kwavuwaza bwavuwaza. Ekigambo ekyo okubuyabuya n'ennaku zino tekikyategerekeka bulungi, naye nga kitegeeza okwogera obwogezi, nga mu kifo ky'okukola nze njogedde bwogezi. Oluusi oyogera nno ku ky'okukola noga ŋŋenda kukola kino, ŋŋenda kukola kino, ŋŋenda kukola kino, naye n'okoma kukyogerera
bwogerezi naye n'obeera nga tokikoze. Bw'okyogerako obwogezi n'otobeera nga tokikoze, okwogerako obwogezi kwavuwaza bwavuwaza, naye bw'okyogerako kiteeke mu nkola. Bw'oga nti nja kukola kino, situka ogenda okikole, awo lwe kinaavaamu ekikugasa. Naye bw'okoma kukyogerako obwogezi, kiba tekikoleddwa era tewali kijja kuvaamu. Naye ey'ennaku zino, enzivunulo y'ennaku zino ey'Oluganda ega nti okubaako omulimu gw'okola kigasa. Ndi mu ngero 14:23 naye kati nsomye enzivunulo y'Oluganda ey'ennaku zino. Okubaako omulimu gw'okola kigasa, naye okwogera obwogezi kwavuwaza bwavuwaza. Yo enkadde tuga nti okubuyabuya kw'emimwa, n'obeera nga oyogedde bwogezi. Okwogera obwogezi kwavuwaza bwavuwaza, naye okukola omulimu gwonna gw'oyinza okugamba nti ngenda gukola kwo kuvaamu ekikugasa. Nabagambako ababadde bangoberera nti nina ekitundu kye nabeerangamu ekyezzana. Naye ezzana ebitundu ebisinga ebimu bya lutobazi. Kati mu kitundu ekyo abantu baasimanga kaabuyonjo, naye nga kaabuyonjo yeezimbibwa buzimbibwa nedda waggulu nga tosobola kusima n'owezaawo ekinnya. Nga bw'osima ogguka ku mazzi, kati baazizimbanga ne zambuka, naye nga kitegeeza zajjulanga mangu nga weetaaga okufuna ate agikokoolamu ebikyafu n'olyoka oddamu ogikozesa. Kati walingawo omwami omu nga muzeeyi, nga musajja mukulu, ng'akyalina amaanyi ge agakola, naye ng'akoze mu myaka, naye yakolanga omulimu ogwo. Sijja kwatula linnya lyayinza okuba gy'ali, naye yakolanga omulimu ogwo gw'okuzibukula, ng'era aba n'emirimu mingi nti ng'egimu gimulinda. Oyinza omuga nti nzize munnange, nga nno abantu bagendayo, sebo nange ndi bubi, ti ankyalina emirimu mingi, nja kujja ku lunaku bwe ruti ndyoke nkola ogugwo. Ate nga yeeramula kuba zaakusaba z'olina okumuwa asobole okukutaasa. Naye omusajja oyo ng'omulimu gwakola gulinga ogunyoomebwa ogw'okuzibukula zikaabuyonjo. Naye nga omusajja oyo bwe twali tutudde naye yatugamba bw'ati nti omulimu gwange gwenkola ogwo gunyoomebwa. Naye ebintu bisatu bye yatugamba nti ekisooka nga nkola omulimu gwange ogwo, sirya amaluma amakulu. Amaluma y'emmere etaliiko nva. Nti kale nzibukula kaabuyonjo abantu bandinyoomye olw'ekyo, naye nze ku lwange kingasa kubanga sirya maluma, sirya mmere ennuma. Enva zayagala zaalya n'emmere gyayagala gyalya okuyita mu kuzibukula kaabuyonjo. Ekyokubiri kye yatugamba, ye yalinanga omukazi asukka mu omu oba abakazi abasukka mu omu, ng'atugamba nti siwasa mukazi mukadde. Ye ng'aga nti nze ndi mukadde naye siwasa mukazi mukadde, ng'awasa bato naye nga muzibukuzi wa kaabuyonjo. Era mu kuzibukula kaabuyonjo ezo yali ng'alina ennyumba gye yeezimbira ng'eri wakati, n'azimba emizigo gy'abapangisa nga gikoze ekikomera okwetoola ennyumba ye, ng'eyiye eri mu makkati naye nga yeetooloddwa emizigo gy'abapangisa, era ng'afuna ssente ze okuva mu bapangisa. Naye omulimu gwe gw'okuzibukula teyagulekaayo, n'agenda ng'azibukula kaabuyonjo. Kati ekyokusatu kye yatugamba, mu kiseera ekyo twali tukyali mu biro eby'okukwata omusolo ogw'omutwe. Omusolo ogw'omutwe abagumanyi mugumanyi, bwe bajjanga ku kyalo ne bagamba wawa omusolo nti sinnaguwa, ne bakusibamu omugwa mu kiwato ne bakutwala ku ggombolola. Kati ng'agamba nti mu mulimu gwange ogwo gwempa, manya mu mulimu gwange ogwo gwenkola, sikwatibwanga ku musolo, nsobola okuwa omusolo, ab'omusolo tebankwata. Kaakati nga kituukana bulungi nnyo na kino ekyandiko ekiga nti buli mulimu gwonna guliko kye gugasa. Musajja yagamba nkola omulimu gulabika ng'omukyafu, abantu bagwennyala, naye sirya maluma, siwasa bakazi bakadde, nina abakazi ng'alina abakazi abawera mu mulimu gwogwo, ate n'ekirala nga takwatibwa musolo. Naye mu kitundu kye kimu ekyezzana mwalimu omulala nga naye muzeeyi, yabeeranga ku kkubo,
ng'alinawo akayumba ke katono nnyo naye ng'atera okutuulawo wabweru. Abantu ababeeranga bali mu takisi bwe baatuukanga awo nga wayagala okuviiramu gagamba nviiramu awo ewa muzeeyi. Kaakati bwe kyagenda kikwata nga buli ayagala okuviiramu awo ng'aga nti nviiramu awo ewa muzeeyi, muzeeyi bwe yakimanya n'ajja nga buli motoka yayimiriranga mu kifo ekyo ng'agisaba ssente nti bakozesa erinnya lyange nti ewa muzeeyi. Era bwe wagambanga nti nno njagala kuviiramu awo ewa muzeeyi, nga kondakita agamba onaamuwaayo olwataano kuba ajja kutusaba ssente olw'okukozesa siteegi ye. Kati bombi nga bazeeyi, omu ng'asaba ku mamotoka agayimiridde ewuwe, omulala ng'azibukula kaabuyonjo n'asobola okubeera nga yeeyimirizaawo. Kaakati buli mulimu gwonna ogukolebwa gulina kye gugasa, y'ensonga lwaki tuteekeddwa okukola, kubanga buli mulimu gwonna gulina ekiguvaamu, gulina kye gugasa. Pawulo bwe yali ng'ayogera eri Abasesalonika, bino ebigambo nzize nga mbiddiŋŋana nnyo naye era kambisome. Abasesalonika ekyokubiri essuula eyokusatu okuva ku lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'ebbiri. Yagamba nti kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Kye navvuunula nti nga tonnaba kulekayo kukola mirimu olina kusooka kulekayo kulya. Bw'olekayo okulya ne kukola kuveeko. Naye bw'obanga okulya okyakuliko n'okukola olina okukubeerako. Kyavaga nti omuntu bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Olw'ekkumi n'olumu lwe lutera okubatabula bwe ndusoma, kuba luga nti kubanga tuwulira nti eriyo abamu abatatambula bulungi mu mmwe nga tebakola mirimu gyabwe n'akatono wabula egy'abalala. Abamu kye bavvuunula nti tetuteekeddwa kukolera balala, naye nabaga nti si kye kitegeeza, naye kigamba kola omulimu newankubadde okolera muntu mulala nga yajja okukusasula, oba okola mulimu gugwo. Naye kino okukola emirimu egy'abalala kigamba kweyingiza mu nsonga z'abalala ezitabakwatako mu kifo ky'okukola emirimu gyabwe. Naye si kye njagala kati. Ku lw'ekkumi n'ebbiri lwe njagala luga nti abali bwe batyo tubalagirira tubabuulira Mukama waffe Yesu Kristo okukolanga emirimu n'obuteefu balyoke balyenga emmere yaabwe bo. Nti bakolenga emirimu gyabwe nga bakkakkanye basobole okulya emmere nga bagikoleredde. Basobole okulya emmere nga bagikoleredde. Tuzze nga tuleba ebyawandiikibwa nti kutegana kw'omuntu kwonna kuva kwa kamwa ke, nti omululu gw'omukozi w'emirimu gumukolera emirimu kuba akamwa ke kamwegayirira kamuga munnange bw'otaakole n'alya ki. Kati ye Pawulo n'atugamba mu Basesalonika gye tusomye, Basesalonika ekyokubiri 3 olunyolo 12 nti abo abatayagala kukola mirimu tubabuulirira, tubalagira era tubabuulirira Mukama waffe Yesu Kristo okukolanga emirimu n'obuteefu balyoke balyenga emmere yaabwe bo. Era Pawulo n'agamba ye mu kuweereza kwe yatulekera ekyokulabirako, yatuwa ekyokulabirako. Wano yali ayogera ne abakadde ab'omu kkanisa ya Efeso, tubisoma mu bikolwa by'abatume essula ya 20 olunyiriri olwa 35. Bikolwa 20 olunyiriri olwa 35 luga nti mbalaze mu byonna bwe kibagwaniranga okukolanga emirimu bwe mutyo, okuyambanga batalina maanyi, n'okujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu bye yagamba ye yennyini nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Ye Pawulo yatulaga nti kitugwanidde okukolanga emirimu bw'obeera ng'olina amaanyi, ng'olina emikono. Agambye kola emirimu ofune ekyokweyimirizawo gwe, ate oyambe n'abo bba abatalina maanyi abatasobola kukola. Bwe alina emikono kola, oyambe atalina mikono. Gwe alina amaanyi kola, oyambe oyo atakyalina maanyi mu ye. Naye bw'obanga ate gwe okyalina amaanyi ng'okyalina n'emikono,
naye ate nga gwe oyambibwa obuyambibwa oba omma omukisa oli atakyasobola kukola, atakyayina mikono, atakyayina maanyi, kyeyandibadde afuna ate gwe n'omaliriza nga gwe okifuna. Gwe alina emikono, alina n'amaanyi. Naye ebigambo bino bw'aba abimaliriza alina kyayogera kyenjagala tulowoozeeko nnyo. Agambye nti n'okujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu bye yagamba ye kennyini nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Ekyandikibwa nno kino abamu bakivuunula bubi. Bo nga bakivuunula nti okutoola kitegeeza kutoola 1/10, nti ate okugaba kitegeeza okuwaayo ekiweebwayo. Eyo nzivuunula nfu, abavuunula bwe batyo. Era Pawulo si kye yali ayogerako wano, naye yali agamba ekigambo okutoola ekyavuunulwa nti okutoola mu Luganda, mu Bayibuli ey'Olungereza ne mu Bayibuli ey'Oluyonaani kitegeeza okuweebwa. Agaba afuna omukisa okusinga oyo aweebwa obuweebwa. Kyategeeza nti okugaba kwa mukisa okusinga okuweebwa. Okutoola nti oli bw'aba akuwa n'otoola kyakuwadde, kyategeeza okugaba kwa mukisa okusinga okuweebwa. Era bwe nzize neetegereza ebyawandiikibwa nkizudde nti n'okuweebwa kuno oluusi kutugaana okufuna ebitumala, kubanga teriiyo agenda kubeera nga akuwa ebikumala, era naye akuwaako ng'obusobozi bwe buba bukomye. Bw'oba oyagala okufuna ebikumala olina kubeera nga weekolera bwekolerezi, naye oyo aweebwa obuweebwa era aweebwako akatono oba oli awakatamumala. Naye ate ne bwe babeera nga bakuwadde kale n'oga nti bampadde ebikumala, banaabikuwanga bulijjo? Buli kaseera gwe onoobeera nga wakuweebwa buweebwa? Ekyokwagala okuweebwa kijja kukuumira mu mbeera ey'obutaba na bikumala buli kaseera. Naye bw'obeera ng'oyagala okufuna ebyo ebikumala, olina kubeera nga gwe kennyini gwe weekolerera n'obyetuusaako. Njagala nsomeyo olunyiriri olulala. Luno luli mu ngero, lukwatagana na kukola. Bayibuli okukola kuno biseera ebyo walingayo emirimu, gwa kulima, gwa kulunda, gwa kukola ki. Kati boogera ku kulima, njagala okivunule nti okukola oba okulunda oba okukola ki kyonna. Mu ngero 28 olunyiriri 19 lutuga nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi, naye agoberera abantu abataliiko kye bagasa aliba n'obwavu obuli mumala. Ngenda kuluddamu ate bwe naamala onsomye enzivuunula eya Luganda enkadde, ninja kusoma n'enzivuunula ey'Oluganda empya tulabe yeetugamba ki. Enzivuunula ey'Oluganda enkadde tugaye nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi. Muntu bw'afuluma n'akola ne yeekolerera afuna emmere nga nnyingi, afuna emmere emumala, asobola okufuna ebintu ebimumala. Naye agoberera abantu abataliiko kye bagasa aliba n'obwavu obuli mumala. Kati ebintu bino biri bibiri. Oli ye afulumye n'akola emirimu n'aba n'emmere nga nnyingi oba n'aba n'emmere emumala, ate atagenze kukola n'agoberera abantu abataliko kye bagasa, tujja kumanya kiki kitegeeza. Agambye aliba n'obwavu obuli mumala. Omu alina emmere emumala, omulala alina obwavu obumumala. Kati kaŋŋende mu nzivuunula ey'Oluganda ey'ennaku zino, nayo nsomeyo olunyiriri olwo lwe lumu, ngero 28:19 wagamba nti omulimi omunyiikivu aliba n'emmere nnyingi, naye ayita n'abagayaavu anaabeeranga mwavu. Kaakati abantu abataliiko kye bagasa mu nzivuunula eri, mu nzivuunula ey'ennaku zino batugambye nti ayita n'abagayaavu, agoberera abataliiko kye bagasa. Tulina ebintu bingi nnyo oluusi ebitumalira obudde naye nga tebikugasa, nga bingi. Mwebiri oyinza okusalawo
wenyigire mu byo naye nga tebiina kye bijja kuviiramu. Mwe mumanyi nammwe tubaddeko mu kiseera eky'ebyobufuzi nga tugoberera bannabyabufuzi ne tudda eno, agenze gindi ne mugenda egindi, agenze gindi ne mugenda egindi, naye nga weebuuza bw'ogenze n'omugoberera okomyewo n'ekyokulya. Abo ababagoberera ne bakomawo n'ekyokulya, nammwe yenkola yammwe, nammwe mukola bwe mutyo. Naye nze njogera ku oyo agenze n'abagoberera naye nga bw'anadda awaka yadde kaalitakaama tetojja kudda nako. Kati oba oyise n'abantu abataliiko kye bakugasa ggwe, n'omaliriza ng'obudde bwo bwe wandikoleddemu emirimu gyo bwonoonese obwonoonye, naye nga temuli kikuviiriddemu ky'oyinza kulaga nti mugye mmaze obudde bwange nfunyeemu kino. Mulimu bingi, tulina emizannyo gye tuwagira. Emizannyo mugimanyi, ab'emipiira. Naye kaakati bw'ogenda okugulaba mu kibanda gy'ogenza okugulaba, ate oluusi kati gigoberegana, guno guvaako guno guddako, guno guvaako guno guddako, okugiraba gya ssente. Naye ekyebuzibwa wasoose n'okola ofune ssente ezo z'ogenda okubeera ng'olabamu emipiira mu kibanda. Oba ggwe ogenda bugenzi mu kibanda nga tofuddeeyo okumanya kye ŋŋendamu nkifunamu. Bw'oba nga weekoledde ssente zo n'ogenda olabemu omupiira, sikugaana. Nze kyenfaako nti wazikoze bukozi, wakituyanidde. Naye omulala ye takola, ate obudde bwe abumalira mu ebyo bwe bityo. Agenda mu kibanda, agenda mu kidongo, agenda mu kiki. Naye ssente wazikoze ezo ezigenda okubeera ng'osasula. Abamu beewagaanya n'okkubibwa ne bakubibwa kubanga talina ssente, naye ayagala okulaba ekyo ekisasulwa ssente, ayagala kukirabira bwereere. Kale buli mulimu gwonna ogukolebwa guliko kye gugasa. Y'ensonga lwaki tuteekeddwa okukola tufune ekyo ekiva mu mirimu gye tuba tukoze. Katonda bw'atyo bwe yakitegeka nti buli lw'ogenda okukola omulimu obeerako ne kyogasibwa. Waliwo ekivaamu nga kikugasa mu mulimu gw'okola. Tukole tweyimirizeewo mu mwaka guno. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Weewaawo. Amiina.